Mukama yantwala nantwala mu Geyeena ngandaga nti bana abantu bafa dda nze nendaba omutima gw'omusajja omukulembeze wa wano nga bamukwata ne bamusibira eyo n'omwoyo gwe nga omwoyo gwe bagukwata ne bagusibira eyo nga oguli mu kasengenge nga buli weerwana kadde eno wati ne ntebeza obukulembeze balina gye basooka eri muntu agendayo abalaba ku mawulire mwabiraba nze waliwo wenfuna okubwatuka era jjo guno mwezi nali nabagamba ne bagamba guno mwezi gwa njawulo omanyi nabagambako ne bagamba nti buli tubeera nga tuyingira okuyingira omwaka UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, olina mwana mulenzi amanyikidwa konga Ben K256. Olunaku lwa leero tuli ku UG Now TV. Gwo obadde otumanyidde eri. Olunaku lwa leero olina ffe. Tolowooza nti eno mistake. Right now ensi eri mu kukungubaga kwegamba tuli mu kiyongobero. Omusajja yakukubira akayimba mama w'abaana weebale. Abasinga mu mumanyi wadde muli balokole wadde nenze nkimanyi mumanyi kubanga ennyimba z'ensi zitambula nnyo. Waliwo abantu abamu nga justinga obwika amatu naye ngera kiyitawo. Musajja mukulu oyo amawulire agaliwo nti munnange yatomereddwa emotoka izitipiki yabadde asala okunoza ne bypass ne mubalula munnange tuli mu buyongobero. Ensi bwetyo bweri noyo gwoli okulaba okwawo wajjatuka ekiseera nga weebuuza benikaliwa naye munnange ensi bwetyo ebyembi bisekebwa. Olunaku lwa leero nina omusajja wa Katonda amanyikidwako nga Pastor Kango. Ono ebisigalidde yagenda okubeera nga yeeyogerako. Musajja wa Katonda ono alina foundation imanyikidwako nga Lock Foundation erimu abaana abatalina mwasirizi kwegamba basoma balya banywa naye nga ye talina abazungu okujjako gwo otulaba. Osobola okuwaayo nga gwe kyoyagala abaana baddeyo ku masomero tuli mu taamu tu abasinga tebanaba kuddayo ku masomero lwakubanga nti embeera si nnungi. Anyway, kansooke nyanirize omusumba waffe aberenga atubuuzaako ate program tugende mu maaso. Musumba wanjise tusanyusa okulaba nsaba obuuzeeko ku batulaba. Abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala beebaza okwekuumira ku mukutu guno gwa UG Now TV era gwatanaba subscribing atukusaba subscribing ate era osharinga obubaka buno okutuusa butulikire ddala ku buli gwe kikwatako mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tugambye omuntu afudde tumumanyi nze simumanyi. Tomanyi Master Pilot. Erinnya eryo ndiwulidde nalyo ndiwulira ndimanyi. Okay. Naye ate simumanyi mbadde simutegedde kale nga ndi awo wakati tubasaasira mmwe mwenna baviiriddwako abantu bammwe wiiki eno. Mukama abagumye gye twava gye tudda. Omanyi benike nga tomanyi kye bayita kufa osobola obuteeteekateeka naye buli we tumanya nti okufa gye kuli kikuleetera kibuuzo ku mutima gwe kibuuza nga kigamba nti naye singa mmala okufa nzirawa. Wemala okufa nzirawa wawe ngenda. Ekyo kintu kya makulu nnyo mu mboozi zonna na buli plan yonna gy'olina oteekeddwa kkiriza oboogaane okulowooza wawoolaga ng'omaze okufa. Waliwo abantu bangi beni abamanyi nti nno omuntu waafa biba bikomye. Abalala buli omu alowooza biye nga bw'oyagala naye nga rapture tennaba kutuuka oba olunaku olw'okukwakulibwa Bayibuli lweyogerako mu kitabo ky'okubikkulwa nega nti awo abafu balizuukira n'abalamu bonna beegattire wamu. Olunaku olwo nga tennaba kutuuka tuyita mu piriyodi eno ey'olusuku Edeni omukatuliki gy'ayita pirigatori. Omuntu wamala okufa agenda mu lusuku Edeni. Kati ate olusuku Edeni lutwalibwamu ebintu ebyenjawulo beni nti lutya luyina enkola zaalwo
nti osobola okwesanga kula lulimu steps nga owulira nti no ensi zino zirimu kuliko ku nsi kuliko planet ez'enjawulo kati mu process ene ey'olusuku luno Edeni gye tulindira olunaku lwaffe okusalira omusango Katonda agenda abawaayo emyagaanye egigendako egibbulukuka oba ekintu ekyo wali okiwuliddeko egibbulukuka noga nti gundi yabbulukuse kati emyagaanye gino eno gy'ogenda ofuna ogenda obbulukuka obanga ogendako mu nsi endala nga nosobola okutambula mu nsi y'emyoyo okugimalako kozi olunaku luno olwa rapture lulinga ng'oluli okumpi lulinga oluli ewala Bayibuli egamba nti alijjanga mubbi nga munyazi teri alimanya nti agenda kujja teri amanyi nti ajja kiro oba misana naye ekikulu kiri nti Yesu akomawo kakati lwaki nkuyitidde wano eno mu kusooka nti waliwo ensi endala mu nsi eno era ng'ensi zonna olina obuvunaanyizibwa obutuukayo naye waliwo akantu kenjagala olwayo okutandika nako nga njogera ku bubaka buno bwenjagala okwogerako olunaku lwali tugenda kubeera tulaba eggwanga Uganda obunnabbi mu ggwanga Uganda tugenda beera tulaba obunnabbi ebweru w'eggwanga lwa nsonga nti waliwo bingi ebitambula abatuwuliriza era batugoberera waliwo omukulembeze w'eggwanga erimu omanyi tubanyonyola waliwo enfuba nnyo nze kulaba okwategeeza ne bagamba Benike abantu abafuzi abafuga eggwanga si z'oligino z'abantu abo era navayokko emabegako ndowooza 2013 ne mbagamba nti kubanga Mukama nantwala mu Geyeena nga ndaga nti bano abantu baafa dda nze nendaba omutima gw'omusajja omukulembeze wa wano nga baamukwata ne bamusibira eyo n'omwoyo gwe ng'omwoyo gwe baagukwata ne bagusibira eyo nga oguli mu kaseŋŋenge nga buli we yeerwanako adde eno ne bw'ati nga gumukuba nga amaggwa gano eno gamufumita nga tasobola kufuluma naye nga ayagala atoloke kweganga wona alaba nti abakulembeze bafuba nnyo okukola obulungi naye ate ne biremerera ne bigaana so gwe wenna ndaba era agoberera omukutu guno njagala kusaba nti leka tuteeke mayindizi zaffe ku Kristo kubanga etateeke ku Kristo tugenda ziteeka ku baana b'abantu bo olw'okubeera nti bali abantu we tuba twogera eno gye ntandikidde gye njagala okudda olwaleero okusinga ennyo okusiba essira bwe tuba twogera ku gundi okwo tujja kwogerako ku omuzungu agiyita reincarnation akatonotono kati kyetuyita okubbulukuka okwo nti bano abasajja zino kibazita ezo planets zine abantu babeerako dda gwosobola okubeera nga gwe Benike ng'wabeerako dda ku manzi naye zino ensi bagenda bazoonoona oba okitegeera simanyi oba waliwo antegeera kati olaba nga mbadde natandise nga mbagamba nti waliwo omukulembeze omu w'eggwanga erimu naye ndowooza niwe mwogerako wabweru w'eggwanga si wawana anatukima ani oyo mwogere Macron Emmanuel Macron president wa France omanyi batadde message batadde obubaka gabulaga yabadde ali ku interview ayogera mu bwangu obw'ekitalo najja ne bamulaba nga amanyo ge ne gakyuka ne gasimba wegati kati kamera ku interview kamera yonge maze omusika era AI ne mutandika okwewolereza kubanga nabagambye nti amasitaani gagenda kweyongera okujja mu nsi direct naye bakimanya nti no kati gagenda kujja mu nsi okweyanjula kati ne basalawo ne baleetayo ekigawolereza
Achagiza president wa Uganda ogamba nti masitani. Aba muntu menya. Wanene waliwo omukulembeze wano omusajja tafa. Akuze emyaka ina mingi nnyo. Babeera awo batyo bawangala. Kubanga original zaabwe size ziriwo. Original zaava odda. Kankubuli ono musajja original siye. Naye mulaba ojja mulaba nga akola okusalawo. Okusalawo okuzito eri eggwanga. Niye nga okusalawo. Bantu menya kituufu ebintu ebyo bituufu gye biri. Ne Beni. Nange nalabye ka video yako actually nalabyeko ka video yako. Naye nga ngamba era bintu bya AI. Katika nkubulye ka ba president abatali ba bulijjo. Banji. Obadde okimanyi nti bwe twatwogera ku ba president abatali ba bulijjo ne Donald Trump yennyini si wa bulijjo. Manyi nti bwe twatwogera ku ba president abatali ba bulijjo nga si wa bulijjo ngamba nti si wa bulijjo yinza olowooza ngamba oba oliawo oyinza okubeera nga olowooza nti ngamba nga gundi onani ono bano ba Kim Jong-un twogera ku bano bana basajja ba Russia twogera ku bantu aba bali deadly nga mazima gali nti akola okusalawo nga kuzitowa ngokusalawo kuzitowera abantu naye nga yetafuddeeyo oba okiraba ekintu ekyo nti kubanga 100% taba ye alinako amaanyi amalala agamusindiikiriza. Nabagamba nti okubeera president waliwo abakweyimirira okubeera president waliwo endagaano era buli president ajja abaako ne byalina okuyisaawo naye nga supportinga bano bamuntu minya. Era nabadde mu video za Fez n'ebbiri ezisembeyo mabegaawo nali mbagaako ne mbaga nti amasitaani nga tebeba ze twaliise alien oba muntu minya bagenda tandika okulabikira mu bantu kati wamala okulabikira mu bantu twewolereze tugambe nti ezo alien eyo AI naye nga kano akantu kagenderere bo bwe balaba jjukira Bayibuli egamba nti mu biro eby'oluvannyuma amasitaani gagenda kweyoleka. Abatuwuliriza era abatulaba nabagambako emabegakaawo Donald Trump yayita abasumba watugamba at the same time nayita ne baseeka nayita n'abasumba bano aba Seventh Day abasumba baki lwakuba nti ffe ewaffe yeyemulisa ennyo oyagala nnyo okwemulisa obutaala kati ye yakera makya n'avaayo n'ayogera I was there omanyi Bayibuli egamba tuli balabira ku bibala byabwe those people abantu abo bomulaba tubalabira ku bibala byabwe Katonda gwe tuweereza oba gwe tugoberera si wa malala tatumangako kitiibwa tatumangako kubeera nga twemanyi tatumangako muzi convoys tiisa kati bwe bagendayo balina endagaano gye bagreedingako gye bakkiriziganyako baagala okutandika okwanjula kye bayita Katonda naye kye baagala bayite Katonda naye nga ge masitaani gennyini agagenda okujja mu bantu batya baagala kugamba nti baleese bagenda kuyisawo etteeka bagenda kuyisa egundi bagambe nti president wa bagenda yisawo etteeka bagambe nti oba nyinza kireeta nti omuntu engeri omuntu yayinza okitegeeramu bulungi nga bagaba kintroducing mu bantu bagenda kulaba mugenda kutandika okulaba nga miracles and wonders jjukira Bayibuli ekyogera nga zeeyongedde kati bwe banaasinza nga abantu bagenda tandika okusinza okutendereza bagenda tandika okubeera nga babuulira enjiri ku nguudo naye nga omuntu ajja kusanga omulalu gw'olabira ddala nga mulalu amazeeko emyaka nga naawe Beni omumanyi nti oyo mulalu ajja mukwateka mugambe wonyezebwa awone mu linnya lya Yesu nze Katonda nze kennyini nze nkuwonyezza naye nga akugambye ekigambo aze nakukoonako nakugambye ekigambo ekyo ebyaddala ddala nga aliyeni oba nga kimenke ekyo kimu bagenda kujja munda makanisa
batandika okukola ebintu ebyali believable. Wano Uganda ogenda wulira abasumba abaguze ennyonyi nga bawerako. Ng'akasente balina. N'oyinza okubuuza akasente bakajjewa. Kubanga amasitaani gano eno gabawadde contract ne gabawa ne ssente empitirivu ennyo okubeera nga bakola ekintu ekyo. Kaakati bagenda tandika okuwonya mu mponye esusse we yalikomye. Kati we bawonya mu mponye esusse we yalikomye naye nga balagira ddala nti Katonda yazze. Kati omuntu ajja kujja amulabire ddala alien ajjabe wati alaba akamenke nga kafaanira ddala kamenke naye kamugambe nti nze Katonda. Kati nga mu kuwonya kwa kuwonyezaamu bakunyaba gya kuyambyemu nga tosobola kukkiriza nti waliwo ekintu ekyakyo nekiyinza okuyamba okujjako Katonda. Kati ojja gamba mu butuufu nalabe Katonda naye nga amazima gali nti walabe alien. Kaakati nabagamba koko ne bagamba nti entebe z'obukulembeze balina gye basooka. Teri muntu agendayo abalaba ku mawulire mwabiraba we bali bakwata omukulu triple A bagenda we batuuka mu ground mugundi mu basement basangayo essabo naye wali badde olowooza nti omuntu ali perfect tugambe kubanga sige nagamba nti nali kangamba ali perfect kubanga eno ensi ebintu byetunoonya twagala okuzimbira abaana baffe twagala okubeera mu kifaananyi abantu kye bategeereramu nga tuli ba mulembe twagala okubeera n'enfimbi twagala okubeera na buli kimu kyonna ebyaddala byonna yali abirina manyi ssente zolulimi eyo nkiwa respect sometimes manyi n'okyusamu emba njogedde luzungu ne nga moni sagala kwogera ddala nti mone kubanga amazima gali nti ekintu kyanjawulo nnyo era kyekintu buli muntu kyeyeetaaga. Kati omukyalo ono buli kimu yakirina ne just imagine lwaki yalina okubeera n'ettaka n'essabo oba lwaki yalina okubeera n'ebyawongo. Waliwo ekifo kye batuulamu ekibakuuma okubeera nga bali ku front page era twagenda wala nga bajja obugundi eyemboozi bane bwe bulogo obwaddala bwenzije nga banyumizaako ne bagambako nti fedda taata waffe yali yefudde berenji gye ku kyalo okutta abantu nga mulogo taata wa mwennyini akuzalira ddala kati nga kyakola yalina amalogo agali gakyasinga okubeera g'ettabbu nga tegawoneka. Eddogo eryasookanga eryo lyo yanyiga bangi nga tebategedde na kutegeera nga akwata kiddole akwata ebyayi bino ebyayi by'ebitooke nazingamu kiddole kanatuma amayembe ne gajje wa Benike ne gamubbako enviirize nazo nazireta nazisibira muneeno kati najja n'akwata amanya ge Benike 256 najja n'agatuuma kiddole kineno agala kino kye Benike 256 kati n'afuna empiso zino nirido zino zitutungisa kiyite Kevin kigundi kiddole kiyite Kevin naye saki Kevin ekyo kiddole ki Kevin kati n'agamba bamala okukifuna n'akigamba yono gundi kati n'akwata n'empiso najja n'agifumita mu mutima gwa kiddole we kati gwe osesemamu katono nnyo omusaayi bino bibagamba nti amawuge geesibye nabeera atakyasobola kussa n'afa. Bano abafiira mu gundi mu buliri be tuyita abafudde kibwatukira ali ku steering y'emmotoka ye n'akutukira awo n'afa ali mu katebe ke atudde n'akutukirawo n'afa. Kati waliwo abantu abalala nga mbadde ntambula neekaako okugulu ne kumenyeka abo nabo nga wabeera kutte kino kiddole n'akikwata n'akimenya okugulu bw'ati oba n'akimenya omukono gwe n'omenyeka. Abantu bangi abali ku ndiri nga tamanyi naye yajja atya okubeera ku ndiri nga jasi ali awo kiddole kye baateeka ku ndiri naye kiddole baakimenya omugulu ne bakiteeka ku ndiri naye n'abeera nga takyasobola kutambula. Kati wobeera weetegereza ebyawongo by'omukazi ono yayinamu ebyawongo bya buddole-ddole nga yina n'ebifaananyi yagamba nti kino kiddole Kevin era nabagambanga ne bagamba ono maama ono ajja kudda singa tekiba kikeerezi lwa nsonga kana akasajja ke ayina naye abantu babaloga abalungi maama ayina naye abantu babaloga abalungi kati n'amala agaawo waayo ensonga tugikwase muhoozi yajjo gisobola. Kyogamba muhoozi aliterereza maama we atatereza maama we by the way bakwatagana omanyi ensonga obuzibu bwali bumu bwokka
bana abantu bali balemedde okutegeera Muhoozi kyayagala ng'omuntu naye kati okuva bakitegeera buli kimu kigenda batambulira bulungi kati era essaawa zino eno push okusindikiriza okuliwo okusindika okungi okuliwo kuli nnyo mugundi muwala tekukyali musajja kati ono omusajja ayagala kufuga nga bw'olaba sale musale waafuga omanyi musale bannannyini ggwanga silent bana naye ono yali edda nalabanga ku firimu lwavala tikyaziraba nazisizulamu nazo ziri emyoyo gondi girira ddala emyoyo nze ndi mulabi wa firimu nze nakendeeza era nakendeereza ddala okuva we nalaba we nafuna omukazi yajja okumusabira nga yeetaga ssente ogende Germany okumulongoosa mawuggwe n'omutima oba gwali mutima oba gali mawuggwe samusingira kiraati kati ngenda omubuuza kiki nandaga empapula ze wabula we nali nga musabira Mukama nandaga nga ekintu kimufubutukamu nga naye kyamwambalira mu firimu ya hola ng'ekizimu kimufubutukamu naye nga kyamwambalira mu firimu ya hola yali alaba nnyo hola ezo ekintu ekimufubutukamu nekifubutuka mu firimu mu TV bwekiti era ngenda omubuuza ne mugamba Mukama nga andaga nti ekintu kyakuyingira nga naye kiva mu hola n'agamba nze hola is my best movies era ze ndaba n'empulira nga omutima gwange gukakkanye nga n'obulwadde buno sikyabuwulira ne mugamba lekera okulaba firimu za hola Mukama akusumulula okuva mu mbeera ezo nangamba ne musumba olunaku lumu nali ndaba firimu eyo ya hola nekanga nnyo omutima gwange ne gwekanga nnyo kuva ku olwo nempulira nga omutima gunnuma nnyo era we najjo obulwadde buno ne butandika okubeera nga buttuka nga butandika bwatandika we butyo so gwe nandaba era agoberera omukutu guno eno waliwo ebintu byetwetaaga okwegendereza tunuulira biki byogenda okulaga abaana bo ni firimu za hola just firimu kati firimu tujja kusanyukira wa buli kimu kitibwe kiba kirimu amasitaani beni nze dda nali ndowooza nti okuba kalyoki lyesanyu kalyoki omumanyi kalyoki nsobola okubeera Ben K256 nga simanyi kalyoki ne wabula naye nange mwine ekibuuzo kimubuuziza ng'ondaaba mbinza okuba nga sizimanyi ozimanyidde ddala kati omusajja ono edda nze nali ndowooza nti lyesanyu naye natuuka n'enzuula essanyu erya namaddala ng'aliriwa mu Kristo ffe tugenda mu kyaki ne tuzina dansi novayo nga otuyanye n'okutuyana tubeera mu kyaki ne tulaba okwagala okwannamaddala waliwo ababi nabo bajja anti Yesu yatugaa nti abaana ba Katonda baali bakuŋŋaanye ne sitaani nga naye waali nabo we bali batuyisa bubi batukosa naye at least abantu betufunyemu nga balina omutima ogwagala amazima gali nti batuwagadde ne musumba nina kyenjagala okubuuzaako mabegaawo ebintu bino pozi okiyise pirigatore kyekifo tugeze namala okufa ningenda nsobola okubeerawo ninenenya ebibi byange ebyo bakulimba era nezino esala ze bagamba nti nno tusabire omufu tutegekayo misa tezina kyebiyambirako ddala bifu tebikweyinuza Beni kyogamba abakatoliki bafu Beni nze nagendakokko mu Geyeena emabegako era buno baka nabo wadda nensangayo gundi onani president we gundi yafa gwe bakuba amasasi Ali Khamenei Gaddafi ani yali asinga Gaddafi okuzimba emizikiti omanye duwaze balombera Gaddafi ngali mu Geyeena omuliro gumwocha bino nebintu era naye akyali mu purigatori oba naye kati essaawa zino naye akyali mu kafo kali ka Edeni fe tugiyita Edeni naye kati essaawa zino waakyali naye Katonda akubuusa mu buliwo essaawa zino eno n'akutwala oluusi emyaka 15 oba emyaka nga 5 mu maaso n'akulaga ebyo nga rapu kyemaze okubaawo lwakuba tasobola kukulaga nti nkubuusiza bbanga weeritirwa nsonga ye ayagala lwalijja ajjenga mubbi
Teri alimanya lunaku lwalijja. Akulagako ebyomu maaso naye nga totegedde. Akututte ebbanga ki? Bibanga birooto. Bibanga birooto kwegana naye nga si kirooto kino kyogamba nti kirooto. Beni omanyi we tugamba ekirooto. Oyinza okitwala ng'ekintu ky'okusaaga. Naye nze waliwo wenfuna okubwatuka. Era guno omwezi nali nabagamba ne bagamba guno omwezi gwa njawulo. Omanyi nabagambako ne bagamba nti buli we tubeera nga tuyingira okuyingira omwaka okwaddala si kwe kuli okwa 31 December. Naye omwaka omutuufu spiritual year gwe mwezi gw'omukaaga. Era bw'obeera ng'ogenza okawuntinga ng'obala bulungi omwezi gw'omukaaga ne Yesu yennyini nnyini mu bbanga yazaalibwawo wakati mu gw'okutaano nga tuyingira ogw'omukaaga. Ate nga Christmas ebeera December. Biri bya Kaisaali bino bintu bya planning bwa Beni. Sikusomesanga kuwa mmagu kyanga ojja sikusomesanga bintu ebyo. Kati Christmas byaki? Christmas bagiteekateeka nga bayina kibasinza nga bayina omwoyo gwe basinza. Era ffe tetwegatta mu kucelebratinga mbwe ebyo Christmas. Okujjawo ye tukola tulya bulungi olw'obutayagala wunyirirwa bwowo. Ne we don't respect that day. Ng'omulokole oba nga ggwe? Nze nganze ategedde amazima naye naawe kikukwatako gategeera kubanga Bayibuli gange gafuula omuntu ow'eddembe. Amazima gali kufuula ow'eddembe. Kankunyumizeeko ekintu kimu. Mpozi nga Mukama alina bye yabikkulira. Naye waba teyakubikkulira ggwe nnyabo oba se bampuliriza. Yesu ku mulembe gwe yaliko tewabeerangawo even a book. Naye ani yajjukiranga? Anti twali tukozesa papyrus. Papyrus ki? Babiyita bitoogo. Gwe wasomako babiyita bitoogo. Ebitoogo. Oyo naye school fees bamulya. Nga tubikaza. Ebibeera nga kikaze. Wali olabeko ekitoogo ng'okikaziza bulungi? Kibanga kiwempe. Kati nga kwe tuwandiika. Okay. Kati kinze kyemanyi kye kino. Bakozesanga markers ku mayinja. Ne bamaakinga obubonero. Era mu obubonero obwo si buli muntu nti yabusobolanga obutegeera okuggyako omuntu alungamizibwa omwoyo mutukuvu. Kati awewuwo osobola okulaba nga twali tumaze okujja nga tumaze okusuula emyaka nga 10 emabega oba 12 okutandika okulaba okuwandiika ku kitoogo kubanga kati awo twali tutandise okubeera active. Abantu batandise okuwandiika ku mbaawo, batandise okuwandiika ku mbaawo ne balekako zimaaka ez'enjawulo. Kati tuvudde ku buufu buli obw'amayinja. Anyway, yo si njagala tugende for now. Naye kye njagala okugamba nti bw'obeera ng'oweetegereza bulungi even Bayibuli. Omanyi Bayibuli kyekitabo ekyangu nti naye kizibu nnyo kyakutegeera. Kubanga obeera tolina mwoyo mutukuvu tosobola kitegeera. Naye Mukama singa akuyamba n'otegeera ekitabo kino oba ofunye obugagga. Kyekivula waffe ebintu bitugondedde nnyo. Kubanga tufunye okulungamizibwa kw'ekitabo. Okuzaalibwa kwa Kristo tebibangako mu December. Kati guno omwaka bibeerawo mu Gwakutaano. N'embalirira eno nabagamba nti ensi yeteekateeka upside down. Kati omwaka omutuufu ogw'ennamaddala baguyingira mu gwa mukaaga. Era kye tuyita ne bwe tubanga tutuludde mu gavumenti nga bakola financial year ekyo kimanyi bulungi. Gwali waddekawo n'okirowoozaako ekyo? Okimanyi nti budget teyitanga omwaka gutandika. Anti eri tubeera busy tuba tukyali mu bikujjuko. Kubanga gavumenti sooka olinde musumba. Omwezi ogusooka mu mugundi mu mwaka gwa mukaaga gwe January w'omwaka mu nsi y'emyoyo. Ye January y'omwaka. Kati tetukitwala mu January tukitwala wa wabula njagala kimanyike nti mu nsi y'emyoyo omwezi ogusooka mu mwaka
ye January gwe mukaaga si ye January era woberwa akabonera akabaddewo nga tuyingira guno omwaka wevuza akubye ate era twaba jukira kyaze kino kyaze ate nga gwanjawulo nnyo ekisooka full moon yabaddeko ekyokubiri nga tuyingira omwaka ekyokusatu twabadde tuli muki twafunye musisi yabadde mungi nnyo weevu yaze neekuba eyo no weevu ekuba twali badde tuyita nga kyambuluzi era kyabadde wanene ewaffe kyakutte Uganda nekikwatako ne mu nsi ezituliraanye 2 naye zino ensi ezituliraanye 2 kyakubyeko katono nnyo ku nsi eno ne katono nnyo ku nsi eno naye nga kyayisa Uganda yonna kyakubye Uganda mambuka tekyabadde nnyo kyamaanyi naye eno Maserengeta okugenda okukwata Victoria wa eyo weeve yakubye oyinza okirabanga ekyokusaaga naye weeve eno yabadde kibanga kusindiikiriza myoyo mibi n'amaanyi amabi emitawaana mingi nnyo egyafudde anyway eyo kansooka enveeyo Beni njagala kyogamba tulina okukuba fireworks biki byonna okukwaniriza omwaka omupya mu mwezi gwa 6 nkubuulire waliwo bingi ebikolebwa tekivula aba spiritual expert naddala bano abatutega obukodyo obugenderere kati leero okuluno baabakosezza omanyi leero Namugongo yabadde yina okubeera n'ebikujjuko ennaku z'omwezi nga 3 mbu Ebola n'akola ki najja n'akubamu gwe tolaba oyina eki anyway Ebola yazze n'akubamu anyway gwatulaba ku Yugi Now TV twagala kusaba nti video giweka like commentinga kyonna kyoyagala okukomentinga then tukusaba osigale nga weekuumira ku mukutu guno ate naba subscribing mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga beeraliikirivu ku nsonga ki bagamba nti Uganda tufa gundi atutta Ebola atutta anyway tusabire nnyo Abannayuganda kubanga wane wange wane Matugga sinabalabako wadde Ebola akatini bwe kati yadde okusabirako omuntu nankubirako essimu nanga nti wange Ebola nnuma mu bantu abange Ebola abadde tannakola ki tannatuukayo era ne mu Matugga wane no wendi tubulya enjiri y'okutambula amalwaliro ne wane mutambula naye timulaba tunabasangayo keesi ezo kitegeeza nti Mukama ffe abadde akyatuwadde akakisa naye abeebweru eyo bamanyi nnyo Ebola ali e Uganda bo bamanyi tuli kufa Ebola anyway eyo ensonga sagala gigendamu nnyo naye nkubiriza abantu bonna abatulaba okubeera nga mugoberera bagita OSP protocols bazita protocols okubeera mwambale masiki togenda nnyo mu bifo bya lukale kati ate okwambala masiki kikuwonya Ebola munaabe mu ngalo bakubiriza okunaaba mu ngalo okwambala masiki n'okubeera nga weekuuma okukwatakwata badde manyi masiki byagundi era nga oyina n'okubeera omuyonjo ebyo byonna babitugambye era tusaba buli muntu ku makanisa ku mabaala ku masomero President Museveni yavayo n'agamba nti Ebola tali mu Uganda ugondi CNN eri kujubisa bujubisa balina olutalo lwe balimu lwesimanyi naye nga ate saagala kubiyingiramu kubanga ezo government issues lutalo lutya tomanyi nti ennaku zino olutalo terukyali lwagenda kuba mundu luline mu bigambo obadde kimanyi nti nno ensi ezitegerekeka kati nga Amerika yaganya Abannayuganda okuddamu okulingira mu Amerika Ebola bali tutyako Ebola
obadde okimanyi nti amawanga nga UAE Dubai Dubai ye UAE Dubai ne Saudi Arabia ne wa ensenzi z'abawalabu ezisinga zitubale tusinga okutwalamu abawala bonna baba stopinze tibakyava wano Uganda tibakyavaawo tewakyali yakkirizibwa fuluma kugenda naye ng'ebyaddala nze sinabamulaba Ebola naye Kasese yo sigendanga yokko musaidize eyo ku nsalosalo alabika gyali naye wano waffe wane Matugga tukyali seefu era abayisibwa obubi eyo musobola okuddukirako Matugga ne mubeerako Matugga noteri Ebola bulungi tebana batuuka Ebola tibajja kudduka baveeyo ne Ebola waabwe tibajja bene atidde Ebola anyway kyenyinza okubagamba waliwo akayitawo naye n'olw'ensonga eyo ffe tulina okusigala nga tuli bagonvu era tulina okusigala nga naffe twekuuma kubanga munnange olina katesita jjukira ffe Abannayuganda tulinamu omusaayi omugumugumu nakakyebula kisobola okubeera nga kikulimu beni akikuluma naye kasajja kagumu kamanya kubeerawo tomanyirire ati nze muno ngenda nze manyi okumala ebbanga lyange nga sirwadde eriwererako ddala nze tombuulira ebyo byebolawo naye ate neegendereza naye abasajja bano lwaki Ebola alumanya ogundi Kongo yokka lwakubanga eriyo obugagga kawaaniki anyway Beni waliwo ebintu ebimu by'otalina kuyingira ngamba bali abazungu kubanga bebasinga okuteekamu amaanyi ku nsonga z'Ebola anyway abano abasajja bano abazungu essaawa zino eno balina ekintu kye bayisaawo batya kiki nga ki waliwo abantu ebintu batakyagala kwesembereza era ensonga yaabwe eyimiridde nnyo ku security beekengera gwe kyoba omanya atulaba era atugoberera beera mweteefuteefu ku lw'ekijja ku mwaka guno ogutandise leero gwatandise jjo era enkya public holiday by the way leero 3 leero 2 leero 2 enkya public holiday so twetaaga tubeere nga twebeereramu ebintu bisobola okutambula bulungi nnyo maridadi saana abantu tebagenda kujjukira abajulizi simanyi basazaamu ekikujjuko ekyo Uganda bagambye nti kigenda kubeeramu abantu bekikwatako bebagenda okubeerayo naye bekitakwatako baba stoppinga munnange gavumenti ebeera n'amaaso gaayo jjukira babeera bakulira bumbega obukesi kati tumanya kuyinza obeera ng'olaba waneno Ebola taliiwo Matugga naye nga waliyo eyo munda eyo Ebola mungi kubanga yasaasaanye ekikujjuko ng'ekyo kibeeramu abantu okuva e Congo okuva Kenya okuva wa abantu bajja ne bemikisinga naye kati ekyo kyekiraga nti no Ebola ayinza okubaawo ebweru w'eggwanga naye nga bo batangira ffe Bannayuganda kubanga kino kyo ekyennamugongo kibeeramu ab'e Kenya Congo Rwanda wa ensi zonna zituliraanye zijja nezijaguza ekyo ekikujjuko nga batambuza ebigere okuva eri kakitegeeza ki nti waba tali wanene waffe Uganda ono asobola okujja naye n'amuleeta kubanga singa wanene waffe waali bali badde bagamba kati ng'amakanisa ga Bujingo ga Pastor Kayanja baani bakakanda abo baani abo banene bali badde bagamba nti namwe temuddamu kusaba kubanga nabo basukka mu bantu omutwalo buli bakuŋŋaana naye tubana boogerako kitegeeza nti waneeno kisobola okubeera nti kiri wansi naye we have to be prepared for the Ebola mpozi akalo kekisobola kwerabira bagamba ebyaddala spiritual waliwo alert eri mu kutuweebwa
mbagamba buli lunaku nti mu byokola teekateekayo akafo mu muzigo gwo mu nnyumba yo nga ye prayer room yo ng'ate prayer altar yo, kubanga okusaba essaawa yonna kusobola okuba nga tekukyaliwo mu Uganda ne mu nsi yonna. Bagala tugoba ku Katonda. Anyway, abatulaba mbasiibudde, nze Kango Angel Gabriel, ekkanisa bagiyita Believers of the Local Ministries Matugga. Tukusaba gwatana bakusubscribinga tunoonyeeko ku channel yaffe eya Rock International Ministries Matugga, obakanga buno jabeera obusangayo. Tuyina Rock Foundation tetunnatandika kusoma, tebanda kutandika kusoma abaana naye nga leero tuyingidde wiiki ey'okubiri ng'abaana abalala bali mu masomero basoma. Bano abaana bambi abamu ku bo ba ku nguudo, abamu ku bo ba taata baabwe baafa, mama baabwe baafa, abamu ku bo baana b'abalema betulabirira. Osobola okujja n'oyambako nkusaba gwandaba era ngoberera jangu oyimire naffe financially, tukuyita okuyimira naffe financially, spiritually ne sala yennyini nye tugyetaaga. Mukama akumpeera omukisa, beera bulungi. Amina. Obadde otambula ni mwana mulenzi amanyi kitako nga BNK256 wano ku UG Now TV. Ku UG Now TV bw'oyagala okwogerako n'omusumba osobola okumufunira ku namba z'essimu +256 779 300 412. Direct ojja kubeera nga ocommunicatingako naye mwogereko ku nsonga ezimu oba endala. Owaayi sijja kwogera bingi kankwerekereze. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.